po jako akawuwo genda kutwala omutawaana emmere eno okugiweera ddala abantu beesaanidde. Abatuuze mu ssaza ly'Erwemiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule Kyaddaaki nabo bafunye ku ssanyu bwe wazuuse ey'omuzira kisa John Patrick Kateeba n'abatonera ttani 2 ez'emmere okuli akawunga ne lumonde era ng'emmere eno agikwasiza olukiiko olukulemberwamu omubaka wa pulezidenti y'e Ssembabule Nixon Nwagira Kabuye. Bw'oba otambula bagamba emmere eriwa batuwadde emmere government tuura nti Kampala ebitundu bino byo biri bitya nange bwe bantambula waliwo bwola wa butuufu ng'ali nze kenyine nange nakakwata ninyamba an individual just nga ndaba agenda kufa. Kateeba ategeeza nga wasazeewo okuwaayo emmere eno okusobola okujjuna abantu abakoseddwa ekirwadde kya COVID-19 mu ssaza ly'Erwemiyaga. Ekituleese wano kwe kuddukira omulanga gwa gavumenti y'eggwanga Uganda n'okulungamizibwa kwa pulezidenti waffe omulungi Yoweri Museveni nti bwe tuba tuwaayo obuyambi ate tetuleetera abantu kukuŋŋaana wabula obuyambi buno tubuleete tubukwase district task force. Kateeba ategeeza nga kino bwakikoze mu mutima omulungi oluvannyuma lw'okukitegeera nti abantu babadde basula njala so nga ate mpawo abafaako. Navuddeyo mu ddoboozi eryange nga Kateeba John Patrick kuyamba bannalwemiyaga kuba nagenza okusanga nga bannalwemiyaga ate babasuuliridde nnyo balinga bamulekwa niŋŋamba nange kaneekwatekwate ku kasente kange kenfuna ku musaala gwange. RDC w'e Ssembabule Nixon Nwagira Kabuye asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa bw'atyo n'asaba abantu abalala nabo okukola bwe batyo. Naye walimu n'abalala simanyi oba nakiyita ntya baagala bafu balabike nga bannaku wadde si bannaku naye nga baagala ku mmere ya bwereere kubanga ezze bagirabye ku mmotoka omuntu nayagamba nange njagala ng'olabira ddala nti tuwandimuwadde. Ye ssentebe w'eggombolola ly'e Ssembabule Byalugaba John Baptist awamu ne Giso Mukasa batenderezza era ne basiima emmere bakwasiddwa nga bano bategeeza nga Kateeba bw'ali omuntu asoose okubalowoozaako. Twebaza mukulu Kateeba olw'obuyambi buno bw'otuwadde. Mu butuufu gwe muntu asoose mu lw'emiyaga bwe gaba nga ge mazima. Mu butuufu tubadde mu bwetaavu abantu baffe babadde mu bwetaavu kubanga babadde bakaaba tubakyalina kyakulya tubakyalina gye bajja sente tubakyalina ki. So this relief is in fact has reached at the time when it was still very important to them. Bo bannalwemiyaga basiimye emmere baweereddwa oluvannyuma lw'akaseera ng'abantu bali mu mbeera mbi kyokka nga tebalina abayamba. Ffe ng'abeerwemiyaga tubadde tetunafuna muntu yenna eyaddukiridde ekitundu kino kubanga abantu b'Erwemiyaga babadde bubi enjala ebadde baluma babadde bubi nnyo teri muntu yenna abadde yabaddukiridde babadde bubi. Kateeba ye muntu asoose era musiima nnyo. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Nemawogole n'endala ya South tubadde tunafunayo ekintu ky'emmere okiwa abantu ate tukimanyi bulungi mu Mateete mu